Gendi muli mutya? Muwulira mutya banga mutabani wa mwajjuza lugogo? Kakati nina essanyu lya nsusso era sirina ngeri gye nnyinza kulaga ssanyu lyange okuba nti mutabani wange asobodde okusangulawo byonna ebibadde bimwogerwako. Kakati ensi ekitegedde nti ekintu akikwatidde emyaka 25 y'omu ku bantu abagenze mu byafaayo bya Uganda. Era njagala okutegeeza abantu nti Mayanja family is a blessed family. Era oli bw'aba agyogerako ayogeranga bitono. Kinsanyusizza, mbadde sisuubira kivubu kino okubeera bwe kiti. Era nze sira kujja mu bivvulu neewalirizza okujja mbeerewo ng'omujulizi nti senga abantu banaaba tebazze mbalibwe ku abo abatono abanaaba bazze. Bwe kyatabaawo omulundi ogwasooka abantu baayogera ebigambo bingi, kyabayisa batya ng'abazadde? Wangi? Bwe kitabaawo mu kusooka ebigambo byali bingi, mwawulira mutya ng'abazadde? Okay, ebigambo byali bingi naye ate ffe tebikyatutiisa kuba bingi byogeddwa, naye ate ogenda okumaliriza oluvannyuma nga tebikola makulu. Bagamba erinnya lye yayita ggwanga mujje kwe ng'aluddewo mbuno kintu kibi nnyo, ggwanga mujje tekikozesebwa. Kakati omuntu agamba nti ggwanga mujje takozesebwa aba tamanyi bintu bya Buganda. Ggwanga mujje edda bwe wabangawo obuzibu nga bakuba eŋŋoma ng'abantu bajja, bwe wabangawo okukola bulungi bwansi nga bakuba ggwanga mujje ng'abantu bajja ki? Bajja. Buli ekyabangawo kyonna eyo eŋŋoma ekuŋŋaanya bantu kujja kukolera wamu. Bubaka ki bw'omuwa kubanga aswazizza abalabe n'abo bonna badde bamusotyasotya? Obubaka bwe mba mutawaani bwange buli bumu nti ebintu ebitalina makulu tabiwanga makulu, ate bw'otoyogera tewejjusa. Walaba eyavaayo Gravity n'asekerera mutabani wo nga stage egudde. Kakati Gravity yayogera byayogedde. Kakati bw'otunula kye ŋŋambye nti ekitalina makulu tokiwaaki. Kakati ng'oddaawo ng'odisikasinga ku Gravity, banayawula batya amanyi n'atamanyi? Gravity nga wa Gravity bwe waddembe okwogera kuba ddembe lye. Kakati kiringa empologo embwa eyinza okusanga enjovu ng'enywa amazzi. Kakati neeboggolera enjovu ng'enjovu egira ki? Egitunuulidde neevaawo n'egenda n'etambula. Embwa eyo bw'egenda mu zimbwa zinnaazo egamba kyekoze enjovu ngikubye oluba tegenda kuddayo kunywa. Olaba omwana oyo kyampisa okweyimba mu boosi we bw'atyo omukulu we amaze mu ddongo emyaka 25. Ani? Gravity kyakola olaba kyaliyo okweyimba mu mpologoma. Nkugambye nkubuulidde empologoma n'embwa. Embwa bw'egenda mu mbwa zinnaayo ng'egamba kyekoze enjovu kiyitirivu, kati ye Gravity ye bwe yagenda gyali mu banne n'agamba kyemukoze kiyitirivu. Kati sina kinene nnyo kyenyinza gattako, wabula bonna batabani bange naye baddeyo emabega balabe omuntu akutte ekintu emyaka 25 akikutte mu ngalo ze bw'ati. Kati gwe nga ova eno ng'ogamba nti kiringa Kenzo yayogedde ku lutaaya. Kenzo alina gundi ki we yeesimba okwogera ku lutaaya? Yafa emyaka 3 nakati ennyimba ze zikyagira ki? Era zino gundi ze yafunye mu numbers babadde banoonya fire so si Kenzo. Okitegeera? Kenzo tasobola kweyimba mu lutaaya. Kenzo talina wakwata lutaaya. Talina alina ki? Alina bino. Era bano abaana abazina be bayambye Kenzo okugira ki? Kakati waliwo n'omwana wa Stamina yeyamba oluyimba olwo okugenda mu maaso. Kenzo ategeere kyali. Owulira? Katalina bwali.
ategeere kyali bagamba I'm not what you think I am. Kati ne Kenzo aleme kulowooza nti abantu kyebamulowooleza kyali ye alowooze nti ekyo kyerowooleza kyagira ki kyali, aleme kwewaga okitegeera. Naye bonna abaana bange naye kyamukisa mubi kibi toyinza kwogera ku musajja ono. Joseph alina famire ye abaana 7 bonna basomera bweru, akoze famire erina concrete bweti batono nnyo mu Uganda abaana abane famire eyenkani ya Joseph. Omwana oyo and the nominees are Fik Fameka, Grenade, Eddie Kenzo, B2C, Mudra, King Sahar, Unknown, Gravito Mutuju. R. The new mother, the Nakawede Karo Kasita. Who is allowing? We are going to and then we have Spice Diana, Rema Namakula, Shiba Karunji, the beautiful Martha Mokisa over there, Karona Ntongo, and Pinky. Pinky? Yeah, Pinky man. Right. And now we move on to a best Afrobeat song. The nominees are Nsimbude Eddie Kenzo. Eddie Kenzo couldn't be with us tonight because he's traveled to the States against the Kuzina Awards Grammys. And then we have Kavi Neighbor, the B2C, and Bruce Melody from Chigali. And then we have Vega coming in from Palaso, the Saka Free Boss. Kabisika Ndagala, David Lutalo. Zakayo King Saha. Oliwa Karona Ntongo. Ngonze coming in from Rema Namakula. And then Siri Regular coming in from Spice Diana. Those are the nominees for Best Afrobeat Song. Anzunzu, Fik Fameka. We have Omumani Fefe Busi. Tusi Mudde, Gravito Mutuju. Tonkaka coming in from the Alliance scale. We have Pateyani coming in from Ryonga. And then Toja from this beautiful woman here, Rachel Ray. Right? Yeah. So best dancehall song. In solo, Ziza Bafana. We have Balo Kube. Jikube. This one wants to dance. Mudra. We have Transport Money. Viper Ranking. We have Babandana coming in from Grenade. We have Center, Gravito Mutuju, and Kapakat. City at Danger, Alliance Skin.